Bangi mbadde mukubagana empawa nga mwebuuza ku kagezi mu nnyuki eyakeera enkya n'atakula omutwe n'agunjawo omutimbagano gwa TikTok ogufuuse ensonga okwetoola ensi yonna gwe nkuleetedde. Amannya ye Zangiming, yazaalibwa ennaku z'omwezi nga lumu April omwaka gwa 1983 mu bitundu by'e Longyang Fujian mu ggwanga ly'e China. Mu mwaka gwa 2001 ono yeegatta ku ssettendekero wa Nankai University eyo gye yakogokera mu bya software engineering era emisomo gye n'agikuba olukumutwe mu mwaka gwa 2005. February 2006 yafuuka omukozi ow'e15 nga ye mukugu mu bya software ye yasookera ddala okuweereza mu kampani mu ggwanga ly'e China emanyiddwa nga travel website Kakjan. Ebirungi byaboneka ku mukulu ono anti omwaka ogwaddirira yafuulibwa technical director mu kampani eyo. Mu mwaka gwa 2009 ono agunjawo omukutu ogugwe gwe yawa erinnya erya 99fang.com. mu mwaka gwa 2012 yafuna ekirowoozo ekigunjizawo bannansi ba China omukutu ogwali gubayambako okutambuza obubaka mu ngeri ey'enjawulo eyali eyawukana ku egyo egyaliwo mu biseera ebyo. Mu August wa 2012 omukutu gu ByteDance gugunjibwawo era we twatuukira mu mwaka gwa 2014 guno nga guliko abagobereza obukadde 13 n'omusobyo. Ayongera okutakula omutwe Zangiming mu mwaka gwa 2014 omwezi ogwokuna agunjawo omukutu gwa Musical.ly nga guno gwe gwabbulwamu erinnya lya TikTok era ekyo kyalangirirwa abakulu mu ByteDance nga TikTok mbutongole yatongozebwa mu August w'omwaka gwa 2018. Olwo buli muntu ne yeegiriisa ng'ekigotta entula ng'osobola okukwata akatambi akampi n'okassa ku mukutu guno n'ekigendererwa eky'okweggyako ekiwuubaalo. Wadde nga gwonna guli gutyo naye mu ggwanga lya China erinnya TikTok terimanyiddwa kubanga bo basalawo okusigala nga baguyita erinnya erya Douyin. Zhang mu lugendo lwe agamba nti si byamannyo wenu kuba Amerika ng'ekyakulemberwa omusajja Donald Trump gezaako okulangirira n'ategeeza nti TikTok waakugiwera mu ggwanga eryo singa Zangiming tavaayo kutunda mukutu gwa ByteDance kubanga guno gwali gwemulugunyizibwako ku nsonga ezitali zimu. Zhang olw'ekiruubirirwa kye yalina mu kuggusa ekirooto kye eky'omukutu gu TikTok bw'atu yasalawo ebya ssenkulu bya ByteDance okubinnyika mu nsuwa era yalangirira nti abirekulidde mu butongole agweggyeko ennaku z'omwezi nga 4 Novemba w'omwaka gwa 2021. TikTok abantu bangi bafuuse ab'ettutumu okwetoola ensi yonna nga bayita ku mutimbagano guno nga nange Jami Radio Uganda tombuusizza maaso. Akatambi akasooka okussibwa ku mukutu guno mu kiseera nga gukyayitibwa Musical.ly nga bwe nakutegeezezza mu kusooka kano kassibwako ennaku z'omwezi nga 26 Julayi w'omwaka gwa 2014 era omuntu asinga okugobererwa ku mutimbagano gwa TikTok ye muvubuka omuto okuva mu Afrika mu ggwanga ly'e Senegal ng'ono agobererwa abantu obukadde 147 n'omusobyo. Kanjira nkuwummuza anti tunaddiŋŋana mu birala nga bw'okimanyi nti nze ndi masenge ga Muyisa agataggwebwamu mwenge nate tusisinkana omulundi ogujja. Nze Jami Radio Uganda awangaale maaso moogi.